swanyu kati n'okubanga buli amulabako agoba mugobe olwaleero inkambi entasobola kukomawo mu bantu ewaffe lwa nsonga nti byonna bye yasuubiza ne bye baali bamusuubiramu teyakolako kintu. Kale nkwaniriza atulaba n'olwaleero tulina Shuaman Ssegawa twagala kwogera ku bannamawulire abongedde oba eyongedde okweyibwa mu byobufuzi ebiri elective. Shuaman, Uganda yandiyagadde okumanya kiki ekikunaawudde okujja mu bannamawulire tumanyi mugatta toffaali ddene nnyo mu fourth estate ku nfuga y'eggwanga naye kiki ekikunaawudde okuwulira nga eddoboozi lyo erikyasobola kuwulikika ku muzinda onoosalawo osalewo atiisi ogendekoko ne mu paalamenti ogerereko keeyo. Okusookera ddala njagala kwebaza abatulaba yonna ku mikutu gyonna egy'enjawulo right now. Amanya nze Ssegawa Ismail Shuaman era nga nze omu ku abo bannamawulire be bagamba abeesowoddeyo okujja okukiikirira abantu mu paalamenti e12 ngenda kukiikirira kitundu kyange gyenzaalwa gyensibuka gyenkulidde gyemmanyi Mubende district mu constituency eyitibwa Mubende municipality. Awo bambuuziza ekibuuzo nti kiki ekinnaawuula okwesowolayo okubeera omu ku abo abagala okukiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bingi nno nnyo ebiyinza okuleetera omuntu okwagala okukiika mu lukiiko lw'eggwanga, but I for one ensonga zaffe we ziri nga bannamubende okusookera ddala Shuaman Ssegawa yeesimbye ku kifo ky'obwemupi ku kadi ey'enkyukakyuka eya National Unity Platform. Kati ku National Unity Platform ng'ekibiina oba ku opposition ng'ekibiina emyaka kakati 40 NUP oba opposition tetufunangako mubaka wa parliament yenna ng'avudde ku side ey'enkyukakyuka. Ebbanga lyonna Mubende ebaddewo ffe tugenza okuzaalibwa kwonna nga Mubende etwalibwa abo abali mu ruling government. So ffe okuvaayo tuvaayo olw'ebiruubirirwa bya Mubende olw'ekitiibwa kya Mubende n'okuyayana kw'abannamubende okwagala service delivery ennungi lwa nsonga abaliyo beebakira bwebakizi mu parliament. Ffe tugenza okuzaalibwa nsagala mentioning abantu babaddewo naye Mwami Kasole ffe twazaalibwa ye MP nga yewa Buweekula Kaawunte Lwanga Buweekula Kaawunte nga tebanaba nagisalaasalamu kuba kati baatusalamu. Mwami Museveni nga ayagala okufuga eggwanga n'okuliwezaamu emyaka 40 akamu ku bukodyo bwe kukechula bitundu n'agenda nga bikechulamu asobole okubeera n'ababaka aba parliament abangi nga bakkiririza mu byayagala nga UPDF Act bwejja nga banguwa okussaako emikono babaka be ye yabaleeta. So ffe nga Mubende baatusalamu emirundi ena. Ne batusalamu Kasambya waliyo Honorable David Kabanda, ne batusalamu Buweekula Main waliyo Pascal, ne batusalamu Buweekula South waliyo Honorable Ndoli, ne batusalamu ne Mubende municipality wali Mwami Lubega Bashir gwengendo okutwala nga Nabogisi mufungize. Kaakati Ssegawa akiikirira bannamubende municipality kuba azaalibwa Kangulumira wali ekyanga Bukama ate nga mutuuzeera wa mu Mubende alina amakage mu Mubende ekikona ky'abataaji wasibuka watambulira ogenda mu bitundu byonna ebya Mubende municipality. Mubende municipality abatagimanyi ekolebwa ebyalo 75 nekolebwa emiruka giri 18 nekolebwa divisions 3 omwe muri East Division, West Division ne South Division. Kati ate nze ngwa wonna ndi mu West Division ate ndi ne mu South Division kubanga eno mu South Division ate gyensula ate mu West Division naye amayumba gange abantu ge bakola ki ge basulamu ge bapangisaamu. So ng'omutuuze wa Mubende municipality ate mu line eri eya munnamawulire bannamawulire si bangi abavuddeyo wadde gwebuuza n'ogamba bannamawulire nga bangi abavuddeyo okwesimbawo. Yes, si bangi wabula abatono abalina credibility ne integrity entuufu ey'okukiikirira abantu era be baavuddeyo. I don't belittle anybody nga munnamawulire avuddeyo because teri avaayo nga talina bisaanyizo. Okay, olowooza bannamawulire okwetaba mu byobufuzi tekibalemese okuweereza nga tebalina bias ennyingo ezimu ezo bannamawulire kwe basinzira okuweereza zinaasigalawo nga baweereza. Constitution egamba bw'oyingira elective politics n'obeera nga oyingidde ebyobufuzi tebakukkiriza kubeera ng'osigala mu mulimu gwo gwa mawulire. Oteekwa okusuulawo woofiisi eyo n'ogenda n'okola ki n'oweereza abantu. So tukkiriza nti munnamawulire yenna ali professional asobola okuba nga akimanyi. Ate n'ekirala twesanze nti eddoboozi ly'abannamawulire si ly'amaanyi mu paalamenti. Gwe naawe ndaba olwaleero oyinza okuba tomanyi bannamawulire kye bayitamu naye Ssegawa olwaleero okuvaayo ne yeesimbawo ku bwemupi akiikirira munnamawulire gwe kennyini ali mu ku interviewinga
bugenda kuchawa nenkya ng'ate gwo ngamba muganda wange kakati munange wali munnamawulire tulowoozeko my voice mu parliament naawe kuyambanga munnamawulire akyali mu service kakati si bangi bannamawulire mu parliament bw'oba weetegereza ndowooza ng'ogyeko Semujunganda atenza I don't believe tukyamubalanga munnamawulire it's been long time nga takya practicing that for us then lopu weggwanga owekitiibwa Joel Ssenyonyi munnamawulire era naye si kyamubalira yeeyo because he has a lot of duties to perform mu parliament and of course ne pate yaffe kakati niwo mulala era naye si kyamubalirayo kubanga obuvunaanyizibwa bwamutwala bungi tetuyinaayo munnamawulire nga specifically alwanirira the values of journalists. Kazibe Bashiri abasinga obungi bagamba he disappointed many people ate nze olwaliro saagala kwogera ku ba individuals because simanyi oba yaba disappointinga because naye ng'omuntu ojja omufune omubuuze what happened. Abantu nga bagamba you disappointed them oba oli awo ayinza okuba alina version ye endala. Abantu balowooza nti omuntu omu adisappointinze yasiga ekifaananyi ky'abalala bonna. Ekijjayo olugero lw'Abaganda olugamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika naye nze ekyo nkivumirira. Ebiseera ebisinga bw'ozaala abaana bo bana ng'abasatu babbi ng'omu si mubbi era baba bagamba ogamba famire era ey'abyana ebibbi oli omu atali mubbi tebamwogera. So tukkiriza nti ffe tugwa mu bali abaana abatali babbi tugwa mu bali abaana abalumirirwa ebitundu byabwe. Kati I for one nga Mubende nze kwenkulidde nze n'ensimbi ezimperedde zonna nzikoledde ku Mubende. Igwomanyi bulungi nga nzirusa kwayiwe for over 8 years nga ndi kwayiwaawo nzirusa nyama n'olugendo lwange olw'okutandika radio nalutandikira kwayiwaawo nze namala emyezi 3 nga bwe nzirusa ennyama bwe nkola ne ku radio nga nva ku radio nenzirayo ku kibbo kyange tekakwambadde kayako obwa celebrity. Yes so kubanga kalwawo okujja nali nkyali muto nnyo nga siina experience ate nga nkyeguya nnyo amawulire. Essaawa zino sikyageguyanga bwe nali ngeeguya luli luli nali nkyageguya nnyo njiga ate nga n'obwagazi nyina bungi ne kati over 10 years nga nkola mu media manyi kyekitwala omuntu okubeera professional journalist. Naye mweno line ey'ebyobufuzi nzikiriza nti akaseera kaffe ke kano nti kati nga ffe Mubende olwaleero bankazizzaako erinnya lya People's Choice of Mubende Municipality. Tebakikola lwakuba nti banjubisa ne bakikola olw'okuba Ssegawa yatuninze biiti y'akayimba k'owulira aka Mubende. Njogera ku biiti y'akayimba njogera ku kifaananyi as a whole ekya district ya Mubende. Ssegawa on general view gwe munda bayoloza bannamawulire abadde bagenzeeko mu byobufuzi nga tetulondobyeyo nti gundi oba gundi empereza yaabwe ebadde eti oba ekifaananyi kye basiize ku lwa bannamawulire bonna abasigadde abantu bakyalina okubeesiga. They performed better actually at around 75% good performance. Bwebeera bino ebya senior fo babeera na D1 bwebeera bino ebya A level babeera na A mu lupapula because ogenda kumenyayo omuntu omugo ogamba ataakola what of the others ogenda menyayo ogu kati tesobola kukwata muntu omu ne tumuwa percentage ya 75 ate bali abangi ne tubawa 25 amanya game kumenyedde emabega wali gonna ga performance bulungi no doubt ontegeera kati tetusobola kukwata oli omu tugabwe tuba tusiigirako ekifaananyi ky'abannamawulire bonna sikikiririzaamu ekyo nze ndowooza ba performing ddala bulungi. Kale nga tuzeeko ewaka wolaga Mubende municipality waliwo omubaka abaddewo wa kibiina kiri mu buyinza kya NRM olowooza biki ebiri immediate eriye oba oliawo n'ababaka bali abalala beyasikira ebiremeddwa okukola gwe byogamba nti byeyagala otuukirako? Okusookera ddala kati ewaffe ebizibu bingi naye the general problems ezisinga okuluma bannamubende municipality era ezimu kuzikubya incumbent obuswanyu kati n'okubanga buli amulabako agoba mugobe olwaleero incumbent tasobola kukomawo mu bantu ewaffe lwansonga nti byonna bye yasuubiza ne bye baali bamusuubiramu teyakolako kintu n'ekimu. Ekisooka olwaleero kati ewaffe general problems ezisinga okuba ez'amaanyi masannyalaze ewaffe Mubende nti kati ewange nze wentwala ebyalo 75 villages naye ebyalo ebiina amasannyalaze tebiwera 40 ontegeera out of the 75 villages tetuwezaako 40 villages nga zonna zaaka amasannyalaze ate ne wegali load shedding eringa load shedding kyamasannyalaze gaakamu leero enkya ne gavaako ne gaakamu leero enkya ne gavaako kikulaga ki nti eyo nayo eri mu general problems. Then amazzi kati ffe tulina ekizibu ky'amazzi mu Mubende municipality actually kyekizibu ekisinga obunene abantu singa bakutwalako muganda wange we basena amazzi
ne bakutwalako gye bajja amazzi abamu banywa nante abalala babawa amazzi aga national water naye national water ye Mubende ya byafaayo jana kuyingira mu Genesis Book of Records nti national water ye Mubende ekola nga n'enkuba etonnya. So enkuba bwe batetonya there is no national water in Mubende. Era bannamubende kati nganze ewange wennyini ewaka ekikona teri masannyalaze n'amazzi enkuba bwe batetonya tetuba na mazzi ku ttaaba. Naye nga emiti gye giri? Tewali. Nti tulina ekizibu ky'amasannyalaze n'amazzi okusingira ddala tujje no problems. Then ekizibu ekiringa ekyokusatu ye availability y'ababaka. You can't be a member of parliament ng'abantu tebakulaba. Tebaliyo ku ground. Tebakulaba, tebaliyo ku ground. Nti omuntu bamulonda for over 4 years nga tazzeemu kukola general appearance. Public appearance ontegeera nti abantu bennyini abakulonda aba agenti bo abawagizi bo abalonzi bo bakulonda bakusuubira the same practices ze wakolanga of attending burials, ceremonies, church services, football games, LC1 meetings. Those are the activities they are expecting you again to perform when you are in the seat of the parliament. So kati ababaka kati nganzo wange gwengendo okulivula yebyo byonna byenjogeddeko tabikoze. Yali wa bigambo bingi nnyo ngajja naye era n'emmoto ye gye yajja nayo nti bikolwa si bigamba abasajja baagikoze bati baga nti ate bikolwa si bigambo yakikyuza n'agamba bigambo si bikolwa ontegeera. Kati nze mmanyi nti ekisinga okuluma bannamubende era nze bwe mba ntambula ku ground era gwe ground obeera ondaba nze omu ku basinza okukola ground. Actually National Unity Platform kyetunuulira ye muntu alina ground era nzikiriza. Nalabye ku mulundi guno ground naye etwala 50 actually kiri 50-50 actually bajongereko 10. Yes etwala 60%. Nze nzikiriza already the 60 ziri mu nsawo yange 60%. Yes bw'olaba byonna gye ntambulira abantu babadde overwhelming abanyaniriza with a lot of massive support. Nti nze ndi ku level nti kumpi ebyalo byonna 75 mbituuseemu. Ekyokubiri nti NUP ng'ekibiina ffe metukkiririza actually nze njagala nakwebaza president waffe Kyagulanyi nti the confidence gye yatuzimbamu yesinza okutuwa ekisinga okubeera ekyamaanyi nti tuli confident nti ku mulundi guno obukulembeze bugenda kudda mu mikono gy'abantu era n'okutuuka olwaliro ne bankyusa erinnya ne bagamba People's Choice of Mubende Municipality kuba nze nakuba ekipande ne nteekako eddoboozi lya Mufunampola mutonzi waffe yasalawo. Then kati gye tuzze tutambula people now changing it from eddoboozi lya Mufunampola to the People's Choice of Mubende Municipality. Actually wakabeerayo ne opinion polls Mubende week eno ku Monday waliyo opinion polls. Ani yazikoze? Bazikoze opinion polls ku some radio station in Mubende. So they picked up something like 80 callers. You call in live on air, you pick your candidate. So around 80 callers, I scooped around 46 votes of the 80 callers. Then gwenvuganya naye ku card ya NUP nafuna 20 votes n'owokusatu nafuna 1 vote. Wa NRM waliwa? Wale ku NUP ya NUP. Bakoze opinion polls nze nesiko walinga 46 votes anzirira nafuna 20 votes addako nafuna 1 vote. Then obululu obwasigadde bwabadde invalid ng'abantu balinaaga nga omanyere ebya Uganda oli atagale n'atagale eri ako ne bakasala. So ti olaba nti era nawangulidde waggulu nti nakubisizaamu obululu oli bwe yakoze eki bwe yafunye ground gye tugendako. So the 60% yensonga lwaki gambye eyo endi mu ttaano nga Mubende Municipality. Okay, ogamba omubaka taliyo ku ground eyalondebwa. Abantu be basobodde batyoganyulwa mu nteekateeka za government kale gwe ntemukkiriza mu government yo badde nteekateeka za PDM babiganyuddemu batya nga tombaka bakulemberangamu ogenda maaso kubanga balondola. PDM kyekintu abannamubende municipality kye basinga okwekokala wabaawo ekintu kye bayinza okusesema ye PDM eyo enkola ya government gy'oyogerako. Ekisooka PDM bagireeta ng'omuntu alina okufuna miliyoni emu sente ezo zaakuzaayo remember miliyoni emu naye obubbi bw'abasajja ba Museveni abo abali mu buyinza e Mubende abantu babawaako emitwalo 7 abalala 8 abalala 5 nti obukiiko bwabwe babakolamu bwennyini era olaba President Museveni lwe yali eyo yababuuza nti bannaye kiki enkola yange eya PDM etambula etya. There is one woman eyayimirira n'agamba obubbi obuli mu PDM muzeeyi era bagenda kumaliriza banzise naye njogedde yali ayogera reality. Tewaliiwo muntu afunye mu nkola ya PDM abantu abasinga obungi babadde babakena ng'akasente kenyini kalina okufuna bakasalako emitwalo nga 20 ate nga waliwo obupepa waakaawo simanyi kyamalo siwano soko mweyo omutwalo simanya kwere ku baluwa eno simanyi twale ku LC3 naye akolereko awo wonna ssente kati bagenda okuwaaka kadde
nga tekakyalina makulu nga tekakyalina makulu akakadde kafuuse mitwalo 8 kati liyale kankubuuze gwe bakuwa emitwalo 8 olwaleero nga zakwekulaakulanya sente ezo zikolaki kyokka nga ate the same government ekwata biliyoni 1 n'egiwa emiruka n'egiwa ba district namba ye same government ekwata miliyoni 10 n'ekiwa omuntu omu MP kyobalaba ebimu NUP byeyagala okulwanyisiza ddala mu kisene ekisanja ekijja kwe kulwanyisa ebyo ebintu. You can't afford to give one person 1 million 100 millions then n'okwata omuntu omu nga omuluka mulamba ng'onoguwa miliyoni 10 omuluka mulamba n'oguwa miliyoni 10 kyokka ate omuntu omu member wa parliament ye n'omuwa miliyoni 10 omu nga naye omuweera sente ezo kuteeka mukono kuteeka erikkiriza ba civilians okubawozeseza mu kooti z'amagye. Ekyo kikulaga ki nti Mwami Museveni n'abantu bekiriikiye baagala muntu wa wansi kubeera nga talina bussizo. Walabe Mwanyi nga abantu bassaako emikono okugoba etteeka ly'emu okuyisa etteeka ly'emmwanyi olwaleero wabeerawo ekintu kati ekisinza okugwa ebbeeyi y'emmwanyi. Genda okola research ewaffe e Mubende abantu abalima emmwanyi bali mu maziga agatenkanika kikulaga nti olwaleero ebituleeta ne Ssegawa abantu okubeera nga bamukkiririzaamu nti ye mubaka waabwe agenda okubannyulula mu ddubi lye balimu kwe kwogera ku nsonga eziruma bannamubende. Amaanyi ogajja wanga luli ekibiina kya NUP batugambira nti we kyasingira amaanyi n'omuyaga gonna situlwa kasajja ka NRM kabatwalamu ekifo ku mulundi guno olowooza otya nti amaanyi gajja kuba ku saidi yammwe? No, there are some dynamics in politics. Ba candidates buli omu alina engeri gyahandolingamu politics we. Nze gwe baawangula luli mu 2021 the way he handled dynamics z'ebyobufuzi e Mubende ate Ssegawa si bwazihandling kati oli bw'aba yali Reverend kitwale nti nze ndi badman nti enkola ey'okubba akalulu enkola ey'okubuzaawo DR forms enkola ey'okugula abalonzi bonna obukodyo tugenze okujja mu kalulu kano nga tubumanyi kuba tuzaaliddwa wali ebintu bize bibeerawo tubiraba ate nebigenda maaso tukola ki tubiraba wabula one emphasis gye njagala okussaako essira nti tutambuzza nnyo enjiri y'enkyukakyuka abantu tubaliisizza nnyo ebigambo by'enkyukakyuka tuli ku level ng'omuntu tumusomesezza nti ne bwe banaakuwa emitwalo 10 ziteeke mu nsawo ne bw'otuuka mu bokisi tokola era ontegeera tokola ki tokola era tikinga omusajja wa manvuuli abeere ng'ayitawo ate bwe tunaamala okutikinga kubanga tugenda mu nkola eya protestive vote pulezidenti waffe Kyagulanyi mulaba asiiba ajoogerako mbadde nzijjawo abantu bateeseteese otya yes protestive vote ye answer mu kalulu ke tugenda mu 2026 tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa lwakuba abantu abamu bano ab'okusaidi y'amenvu bwe bawulira nti tugenda mu kalulu k'okwekalakaasa balowooza tulowooleza kukwata mundu kujjako gavumenti no protestive vote twogera ku kukalonda akalulu bw'omala okukalonda kabale ontegeera bw'omala okukabala kalinde bw'omala okukalinda kabanje bwe bagezaako okukafutyanga weekalakaase ontegeera ke kalulu ke tugendamu kalonde kakuume kalinde kabanje ke kalakaase okuggyayo wiini eyo nti luli abantu babadde balonda nga amala okulonda n'addeeka amala okulonda n'agenda ku mudaala gwe gwa capati n'akuba ekikomando kye n'amala okulonda n'eddiirayo mu nnimiro kati n'atamanya kandideeti we Ssegawa afunye obululu bumeka ekyabbogo pulezidenti we ekyabbogo afunye bumeka omulonzi we kanseera n'atamanya nti bane nonze naye omusajja wange afunye bumeka eyo system gye twakozeeko eradication nti omuntu kati bw'alonda takkirizibwa kuvaawo we should stay there to make sure we know the total number of votes candidate wo gwazafunye ne president wo Robert Kyagulanyi obululu bwakoze eki bwafunye just in case singa tuwandiika wansi nti ku DR form mfunye obululu 5 wa NRM n'afuna 4 ne tugenda ku ttale center nga DR form yemwe y'ekyabbogo egamba Ssegawa afunye 4 we NRM 5 that is where we protest tugamba no we've been there Kyabbogo polling station Ssegawa yafunye obululu 5 wa NRM obululu 4 President Museveni nafuna obululu 2 Bobi nafuna obululu 6 we protest with our DR forms tugamba this is what the DR form says and what do you have there and where did you get it from you understand so ke kalulu ke tugendamu aka protest vote mabade bangi abakimye form za NUP olowooza amaanyi go gayimiridde gatya kubanga waliwo actually ne former flag bearer naye ali mu lwokaano lwaki olowooza gwa naafuna kaadi eyo the ground speaks itself omanyi kati ffe ekirungi ebya NUP byo bagereza ku maanyi g'olina ku ground olwaleero naye nomala ovugayo emmotoka n'ogamba nti kati ntandise tandikidde kattabalanga
okubuuza kubanga town yayingira Mubende municipality bagiyita Kattabalanga nogamba kantandikire Kattabalanga nga ngenda mbuuza who has the massive support of the ground bajja kugamba Segawa abadde ku ground nga si munnabyabufuzi naye nga is one of the most loved guys mu Mubende nga abadde akola community work nabo ababeereddewo actually face ya Mubende nga Mubende district yo nera nze sigenda kubeera mubaka wa municipality yokka ngenda kubeera mubaka wa district ya Mubende omusajja lwansonga ekifaananyi kya Mubende nga bwe yali omubaka omusajja wa district lwansonga ekifaananyi kya Mubende nga bwe yali olwalero emyaka ene emabega olwalero si bweri naye omanyi effort ye yagikyusizza kyemmanyi naawe Mubende wagitegerera ku Segawa notegeera nti Mubende waliyo akasajja bakayita Shiwaman Segawa kati omusajja oyo yakyusizza ekifaananyi kya Mubende so bannamubende bafiiringa ti nabo balina ebbanja eryokusasula Segawa what he has done for Mubende district and Mubende municipality as a constituency kati abalonzi banga ba Mubende municipality abamu basanga nagamba nti nze ne bwotali ntuuseeko kati ngenda kuwa akalulu kange olw'ensonga zino otunze Mubende kifaananyi kyaffe okikyusizza otumbudde ebitone otumbudde omupiira otumbudde abayimbi ebintu ebyo byonna byonna Segawa abadde abikola abakyala abali embuto mbadde mbawazima markets abaana abadda ku ssomero mbadde mbawa school fees mbadde mbawa scholastic materials so I've been there omuntu ajagamba Segawa abukidde tokota politics buli gyali luda wanga tamuyingira n'omukwano Segawa has been there on the ground doing communal work ontegeera yensonga lwaki ground yange tentawanyiza kukola the moment I announced I declared nti nzija kubwe mupi buli eyali gye yali yadduka flag bearer yalina card mukana akalulu akawedde wa NUP bamuwangula naye mu kumuwangula bw'abantu ne babeera waawo ne gwenvuganya naye alinga owookubiri era naye munafu abantu baali oba oliawo nga bagamba omanyi bagamba woddiza omulalu mu kyama ng'omulamu akoze eki ng'omulamu abuze ng'omulamu omuntu ng'akutta omulalu amuze bali amugamba munange tuyambe okole boti ne boti ng'omanya omulamu tewali mulamu yenna akola ki ategeera so Segawa nga tannalangirira kankitwale nti tuyitire mu lugero olwo nti waaliwo omulalu nga gwe bakola ki gwe bazza mu kyama naye omulamu bwe yajja abantu bonna ne badduka ku mulalu ne bajja ku ki ku mulamu aliwo lwe lugero lw'Abaganda lebaga nti woddiza omulalu mu kyama ng'omulamu abuze so bw'ombuuza nti amaanyi gange ngapimira ku ki ngapimira ku ground n'engeri abantu gye bali appreciative olw'emirimu gyange gye nzize nkola ku lwa face ya Mubende district naye abazze nga bangi ogyeko NUP muli bangi kituufu nale mulina abantu nga mulinda bamu abagenda tuli around 12 candidates nga ngasaba NUP nengatanaba NRM naye remember kati fe waffe mu NUP tufunako omu after the flag then abalala baba balina kudda mabega wa Segawa kwa Segawa agenda kwata flag then bana ababiri balina kunnoonyezaako kalulu gwe mulimo gugenda okubeerawo yes gwe mulimo gwina okubeerawo by the guidelines of the party it is what is expected ontegeera then bana abe NRM lwakuba batandise data ewaabwe ate bwe waabwe birala kyovola ba the system and the impunity of this government ekusesa n'okusesa ti incumbent gwe ngenda okukuba ekigwa flag ali ku NRM naye nga we are clocking to ku kamyufu kaabwe yakadduseemu ng'agamba takkiriziganya nabiyinza kuva mu kamyufu nti obubbi obweyoleka obuyinza okujja mu kamyufu kambe teyavudde mu kamyufu yakavuddemu kati agenda kujja independent ande uli teyali ku kaadi yali ku kaadi bamuwangula wali najira ku kaadi namala nadda ku kaadi naye mukano rede yadduseemu n'agamba bagenda mubba so ye yalalikiriddde omubba nga tebanna banakola ki omubba nenze njagala muweereza obubaka n'okumutegeeza ekituufu tokyalina buwagezi ge mazima so nze mmanyi Katonda wakyakwagala yakulengezza mu maaso ebigenda okubeerawo era incumbent buno obubaka bubwo mugalange singa wasigaddemu waliwulidde kalike bagamba nga tebaliiyo okategeera akawunti nga nkalu kyeyabadde agenda okuddako omubaka incumbent aliko kubanga ekyamazima akalulu ke bagendamu ka mu mugongo kati akalulu k'omu mugongo mwami Bashir yali badde gamubugumye ennyo nga talaba bantu mu mugongo because abantu bali very afraid very annoyed very disappointed mu bye yabasuubiza byonna that is why their only hope and their choice is now Segawa nga tumaliriza obubaka bw'eri abavubuka naddala ab'e Mubende municipality nga twolekera okulonda kuno okulabisa okuba nga kujja kubeera kuzibu mukko abavubuka njagala okubazaamu confidence nti we are really striving for excellence and now tumaze okukakasa nti abavubuka baffe balina confidence twakirabidde mu kalulu k'abavubuka nze nasobodde okubeera nga
netolola polling stations wakati nga tukuba akalulu k'abavubuka era mu Bende municipality twawangudde around 70% obululu bw'abavubuka. Nze ku kyalo ekyange wenzaalibwa ekangulumira twawanguddewo ne wempangaalira ekikona twawangudde unopposed. Actually ekikona ky'abataaji twawangudde unopposed. Abavubuka baffe omwenda ab'ekyalo tekuli yabavuganyiza. So confidence eyo tuzze tugibazimba mu luli tubaddenga abakulembeze abaliwo bakadde kati ng'omuvubuka tabakkiririzaamu tabalaba mu kibuli ekyo kye twagala ekigenda okujja mu kalulu kano akajja. Leri bwe bafunyeeyo akasajja Bereje nga ka kibuli ng'ebigambo byakukka byogera ate ne kabituukiriza nabo ne balayininga up emabega w'omusajja oyo abazzaamu amaanyi abawa confidence ekintu kino tukisobola. Era abavubuka bonna out there mu Uganda yonna mwenna abandaba olwaleero it is us teri mulala, it is us. Ne Mwami Museveni bwe yali ajja mu bukulembeze yalinga Ssegawa abantu ne bamunyooma but in the end yakuba abasajja ekigwo. Ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera byalimu byebino tewaliyo obudde bulala. Obudde bwe tulimu bwe buno buli muvubuka situkiramu mujje tukuŋŋaanye obululu bwaffe mujje tubukuume mujje tububanje mujje tubulwanirire tuteeke President Kyagulanyi mu ntebe tuteeke Shuaman Ssegawa mu Paalamenti ye12 ne babaka bannanga abalala bonna abali ku kituufu nga temuliimu nziro nga temuliimu makoona nga temuliiwo lwakweyagaliza nga temuliiwo lwa bigendererwa by'abasajja b'NRM. Tubagaliza buwanguzi because nze manyi omutozi waffe yasinga okumanya we've done everything ekiyinza okutuwanguza akalulu because ffe tuli ku level nga n'ab'NRM akusanga n'agamba bannaye ekituufu omusajja waffe gwe tulina munafu era nze Ssegawa akange engwanza omu yakukakuwa ninga akugamba w'NRM. So tukkiriza nti enjiri y'enkyukakyuka tugitambuza bulungi naddala ewaffe mu Bende municipality. Saabalabi baffe mwe n'abatulaba olwaleero let's gun up for everything tubiwangule byonna nti naye akakuba akakkirira ku luzzi tufunewo NUP akeesimbako tubeere n'ababaka nga ba NUP tulabe ku Uganda empya. Kale eyanza so